ayinja nnyo tambula mu baserebu nga njaganye ebintu by'abaserebu ekitegeera era nga njaganye music nga mwagala nnyo n'okumuyimba omumanyi nali simanyi muyimba nga njagala nnyo okutambulira kubanga nalibeera nga eyekireka kubanga nali mbeera ekireka ebiseera ebyo gundi nga yakatandika kubanga natambulako nabo ba Viper kubanga ne Viper weeyo kireka natambulira nnyo ku gundi yaabwe bibasinga nnyo okunfokasinga okubeera ki bakuleetera okwagaza obba nabo okuba nabo kubanga nalimu ebyo nga nenkuba obwo bufaananyi biki nga nteekako ku Facebook naye nga njagala nnyo baserebu like babufuna bati nga nange nkuba ekyakabi nga nkoppoolya okitegeera paka negatakwa ba Viper nabagamba byolimu tebirimu dda mu bino eno nefuula ne nga amaze Jack Promoter naye nga siri erinnya lyange lyaddala tuufu nkooyo okweka obulema bwange nina obukweka emyaka 10 nga Katonda wazaalibwa nti ojja kuba mulema oba tolina kyokola nti mbukwekedde ebbanga n'abantu abasinga ze n'abantu abasinga balanga nkoze ekyo ekintu beewuunya nnyo naye nga nabeerako nga nsulako nabo mu nnyumba naye nga tebamanyi ekitegeera kiba kitegeeza nti nno kino kyalinga kyama kyange naye nga kizibu ozuula anti wulira ntandika nsabula Stuart Brown takulinako yadde lutalo wamattuka eri nze namukuba bino video zinalikola kyali nali zaali zifunanga viewers 2 namukuba video negenda mu 7 ye erinnya egenze mu 12 Stuart ampa chance ajja commentinga ku video eyo nga nsitukira mu comment era nga nawo mukuba ng'erinnya nze nkulaba nga nfirizingira okwegamba nga omanyi nti kituwe kiba ne vibe oba oteka video nekuwa vibe nawe oddamu vibe okutuma okuddamu anko kwebanga ekuyita manyi buloba mu kamera waneeno kamera ewaga okikuba mutugambireko nga nteekayo naye nga ndaba kituufu banvuma nga ngumira ebivumo badde manyi byo tewabirabanga nabira kituufu nti jjukira gye bakuyisangamu eggaali nayo noga egga yangubye kyebampisangamu eggaali bali banvuma nnyo amannyo tugenda kugulira amannyo biki naye nga gwolemezaamu bulemezi kyannumanga nnyo kyo baakivumanga bakitegeera kituufu kyankubye. xpotv to the world. Abalabi baffe abalungi tubeebaza olw'okuba nga mukyekuumiddeko oli ku xpotv bwe yasubscribinga n'atanaba subscribinga nekibeera subscribing ate oteekako n'ekire such that videos endala zinaba zizze ojja kuba oziraba. Amannya omwanasoda abeera ku kamera n'akutuusaako ensonga zonna. Baganda baffe aba Kyabeeyi app eri ku mutimbagano balina website yaabwe namba balita www.kyabeeyi.com. olina kyotunda olina kyoyagala okugula. Oba olina kyoyagala okugula naddala mu bino tugendamu erya Christmas ne after Christmas genda ku kibanja kyabwe teekamu www.kyabeeyi.com ogenda lala ebintu byonna ebitundibwa gyebiri. Bw'ayagala okutunda naawe kuba ekifaananyi kyo tijagala kutunda baaluuni eno oba oyagala ogitunda ekuba ekifaananyi bulungi otekeko sente z'ogitunda otekeyo ne contacts zo such that agenda ku kibanja ekyo asobola okukyalirako n'aba ng'agula ebintu ebyo. Aba Elshadai Money Service International batambuza sente z'etulo z'ensi eno yonna beekwateko ennamba zaabo bonna bemugamba ziri awo wansi zitambula osobola ozikwasaganya n'osobola okulaba nga embeera etambula bulungi. Tuli mu mwezi gwa Desemba mweterekera ne kujjuko. Olwaleero tukyaziza mukyazizza gyakoli otya ndyolyote omwanasoda kati omaze okumbuuliza ku bakulaba kooti mugamba muty abanda bamwe namwenna mwebale kubeerayo bali eri mugamba muty abannayuganda mwenna mwenna amanya Jack Promoter nga bulijjo tapowa buli kaseera abaawo. Kitegeeza nti tapowa kitegeeza waliwo olutalo wabana newawu ayo tugenda mutulimaliriza Jack nga tuvuddeko bino ebya Jack Promoter amanyaga matuvugwa erinnya lyogere nnyo oli muzira nkima oli muzira kiwugira nedira nkima Kafeero Julius nedira nkima oli muzira nkima bakuzaala wajja nzala Masaka Zimbabwe salizeyo Zimbabwe naye Zimbabwe lyaba ab'enkima wali ab'enkima bangi nali manyi ebyo bano abasajja abalaalo bona bali mix babeera mix bali abalaalo abanyankole bakiga bonna basange babaali mu Kampala wajja ku mulembe gwa Nsene no bagwa binyanyanyanya
Ebyanyanya bisanze Kampala. Badde bayimu abajja mugoberera ekinyanyanyanya. Bisanze Kampala ebyanyanyanya. Bigenze otumuganga ndi Kampala. Nga wayingira desite. Nga nayingira byanga nto. Wajja kubika n'olemere Kampala. Wale yandeeta naye ne muddukako. Briefly kale tunyumize Kampala omuyingiro. Kampala muyingira like kubanga muzadde wange yali kuneeno. Like oluvannyuma lw'okufiira kitange omanyi nali Masaka biki accident yantuukako. Mama wange ate nga ye ali kuneeno kati nve wa jjajjange nali muto nalina emyaka 9. Nga kitange afudde kati nve wa jjajjange okujja eka mama wange yantumya okitegeera n'aŋŋamba jangu okole ki ng'engeri gy'oli emu embeera biki tosobola kuba okitegeera. Mbeera ki gy'agamba? Nti nali ngudde ku accident ebiseera ebyo kati nga ndi mu ddwaliro jjukira mama wange yambirako nnyo nga ndi mu ddwaliro kuba nasookera mu ddwaliro ekitoovu e Masaka. We nali nga ndi eyo mu ddwaliro mama wange najja kati mu kuddayo nga ninga ateredde musadde ate Masaka mama wange yanzizawa yali yanziza mu kibuga lwa nsonga gye yali abeera kitegeera kati nenyambibwa nembeera mu kibuga nembeerawo nga nzijanjabibwa paka mba nkyusa eddwaliro ne bandeeta wanene mulako nga syasobola genda kitoovu eri e Masaka. Jaka wasomako? Nasomako naye saasoma nnyo. Oyinza otugamba ewakoma? Kibiina kiswaza muganda. Tofaayo si toliwe kabaida weeriyo n'abatakituukamu bangi. Jaka nakoma mu senior 1. Ndina omunyongo kati abanyongo bakubye enduulu. Babanseni banners. Tebakuba nduulu kyekyo kinakomamu. Kiki ekyaleeta obuzibu obutamalaako misomo gyo? Wali omutoto tokyabitoola? No. Omukono gwe nali mpandiisa oluvannyuma lw'okukola ki lw'okufuna accident. Ofuna accident ng'olwedde watuuka dda mu senior 1? Neeyongerayoko katono nene embeera nga guno omukono tegusobola kukola ki kuwandiika bulungi nga ngendangayo nenjigirizwako akatonotono kigero embeera gye nalimu nga bagamba mutwala akulire eyo naye nagendera nga ndabira ddala amalayo obudde ate muzeeyi talina kasente ndabira ddala amalayo obudde bwabwereere okitegeera kati nengamba mama wange sente z'oli okunyonyonerako akatono k'oyina k'ofuna katwale wakiri bato bange babakola ki baba bakasomamu kuba nalina bato bange yadde mama wange yali musajja mulala nga yazaala bato bange yali mbeera ba step father mama wange tata wange yagenda okufa nga tabeera na mama wange mama wange yanoba nga yafumbirwe ne Kampala okitegeera ti nagenda okujja ne Kampala nga mama wange ali mu bufumbo bulala okitokiri tewamusumbuwa nnyo ng'olabikanga evvubuka ery'eggume. Tata namusumbuwamukko naye ng'engeri gye nali nti nnyineko obukosebwe yansaasiramukko okitegeera yandaba ng'embeera gye nalingamu ne kasukufeza kamu ebise yali ayongerezaako naye natuuka ekiseera nga ndaba nnyigiriza okitegeera nendabya ddala nga ate ndaba nkuze nga sidda mabega kubanga buli oluuki oba okula nange nga ndabya ddala neetaaga okubaako kyenkola ki tinneetandikirawo nga nze Jaka. Mama bw'omugamba nti kanve mu ssomero fees ziteeke mu balala obwongo bwo kuba oyinza okukola ekintu ng'olina ky'otagetinze nti maama kino kireke kankwate kino obwongo bwali butunuulidde ki obudde obwo nze nali njagala nnyo music nali njagala nnyo okutambula ne baserebu mu bukozi bwange nali njagala nnyo otambula mu baserebu nga njagala nnyo ebintu by'abaserebu ekitegeera era nga njagala nnyo music nga mwagala nnyo n'okumuyimba omumanyi nali simanyi muyimba nga njagala nnyo okutambulira kubanga nali beera nga eyekireka kubanga nali mbeera ekireka ebiseera ebyo gundi nga yakatandika kwanza natambulako nabo ba Viper kubanga ne Viper weeyo kireka natambulira nnyo ku gundi yaabwe bebasinga nnyo okunfokasinga okubeera ki bakuleetera okwagaza obba nabo okuba nabo kubanga nalimu ebyo nga nkuba obwo bufaananyi biki nga nteekako ku Facebook naye nga njagala nnyo basereebu obulike babufuna bati nga nange nkuba ekyakabi nga nkoppoolya okitegeera paka negata kwabo ba Viper nagamba byolimu tebirimu dda mu bino eno neneefuula naye nga maze Jack Promoter naye nga siri erinnya lyange lyaddala Jack Promoter erikola sente kubanga nalijja nti Julius nalijja ku eryo nti kanfuke Jack Promoter. Muganda wange ebintu ebyo byetaaga ssente okwekubya ekifaananyi oba ogenze mu studio essimu data ssente ziwazijjanga gwe atakola inze so waliwo naviira mu gundi nafunako ako ka library ku kyalo nga wenkola mpolampola nayekolawo biki ng'okola gwa katumwa Jaka itooli nga mbeera ninga akuuma nasulako natuka ekiseera nga sikaali nga syasula nawaka nga nsulawo mu library ng'okola nga sikaali
mu bufunzo babo kinjagaliza nga wesiga kiggo okolo bwasika nabeerayo nasula leka tutwala speed ngokola bwasika kale kambuyite bwasika ye ngabeerayo kubanga banyamba nnyo ofuna mukase nali nfunayo nakikeeko kinalingira naye nga batono abamanyi nti nze ndi mulema kubanga nze namala ebbanga ddene nnyo nga abantu abasinga tebamanyi nti nze ndi mulema kukikola oti mukono guno nagutekanga kubanga nali sakimanyiire nafunako ne gloves nga nyambala gloves nga wonsanga mukkubo tusategera nti jjaka mulema nakulabanga nnyo ng'okubanyifaanangokutemunsa kasitana wewandabanga amazima wagategeera aze nkulabidde ku tiktok zammwe zino ko mutaggwa nanti tiktok yo yejayo amazima n'obwenkanya ebiseera ebisinga oyinza okuba nti olina byokola naye ebiseera ebisinga wenenya n'ogamba kakino kyo nkivuddemu nenyenyeza kankola ekintu ekitwala mu maaso kijja kantusa ekiseera nga ndaba kituufu nk'oyo okweka obulema bwange nina obukweka emyaka 10 nga katonda wazaalibwa nti ojja kuba mulema oba tolina kyokola nti mbukwekedde ebbanga n'abantu abasinga nze n'abantu abasinga balanga nkoze ekyo ekintu beewuunya nnyo naye nga nabeerako nga nsulako nabo mu nnyumba naye nga nga tebamanyi okitegeera kiba kitegeeza nti nno kino kyalinga kyama kyange naye nga kizibu ozuula okitegeera bagirlfriend ng'era okwasaganya ngera tebamanyi wali amazima era waliyo n'abeewuunya balaba vidiyo nga tamanyi ati awotuuka mu nsonga zammwe ziri ez'ekawolongojjongo ojjako ettaala wangi taata ojjako mutera nnyo okukozesa emikono egyo mulina ebintu byemukozesa emikono nze nanti ogenda kukikututte tekagambe ekineeno katonda buli omu alina engeri gyamukolaki oba okinamu obukugu nti jjaka mulema naye alina engeri gyayinza okukwata nolowooza alina emikono egi oba gwe bw'ogenda toddamu ebyo byakwemula oba ogenze kukuba amasasi otugira mu kulonjula mba nzigusa bugusa naawe n'abamu bakyewuunya kubanga abantu bangi bakyakyewuunya n'amuntu banakkiriza okitegeera naye nga jjaka ndi mulema ebyaddala waliwo tugambidde viper bagamba nti ebyolimu byakwefumba dda mu bino watandikira kuki ng'amaze okuwa amagezi bwega onatandikira natambulako neekulu nga nze awaga nti ndi timu viper nga twambaze nze wooloolo nzaamuva emabega ebiseera ebyo nga yakajja kube kyenge kyenge najja nakuba nga ffe bawooloolo nti waba agenze kati nga olaba vibe ebeera ku UBC nga ffe abasookayo tugenda kukacapu nga ffe ambadde esaati ze nagendanga nawe sirina kyenfuna njo kyabookya nga njawe bwe wamanyi neva ekireka nga ndaba kireka bwana nalimbe ningamba kireka nga ndaba ddala fumba wanfumba nga ndaba baliyo bangi ate bamanyi bansinga amanyi ngamba nange nefuna ekisima nefuna kyali wange abeera makindi nenzija emakindi mpola mpola mama akuwulira era akulaba takufaako kola bintu mama nasooka nemubulakoko emyaka gwalinga mwaka mulamba onaddayo mama nemutwalira kiro za sukaali zaali 2 niyewuunya nakakasa nti omwana yadde mulema naye asookolaki asooyirirwa okitegeera yasanyukana nnyo nemugamba mama wendi yadde ndi mulema naye ndikolaki ndi mukutetenkanya okitegeera ye yeewuunyana nnyo tuze emakindi ntandika obeera emakindi natandika bakyali wange mbeera bakyali wange kati kyali wange naye najja nanyizaamu ng'akyaza nnyo kitegeera kati ng'ate wakyaza mbeerako wabweru ng'empewo enfuuyira wabweru kati nzija ngate omugambeko kuba yennyini nnyumba nabeerawo kwebbanga munyigiriza nefuna kyali wange era yali awo naye yalinga muyimbi artist nensenga nenzira emunyonyo ng'ewa Shiba nenzira emulungu era nali nga nsula bakyali wange nga tongerezako akasente katono kenkolaki kenjiriba kubanga nze mbaddewo nga njiriba nawe okimanyi mbadde njiriba otandise okukuba abayimbi bano bapukamye erinnya litandika okukolaki ti lwansonga jjaka nali saasoma naye omutwe gwange gukolaki oluzungu lwomanyimu simanyi nnyo naye nga manyimu katono kati abayimbi basinga okwewuunyiza nze jjaka kinafuna ntino ebisima bye nafuna nategeera nnyo media nategeera nti media y'amaanyi okitegeera ne promotinga nnyo media nga se promotinga nga muyimbi naye nga ne promotinga nga promoter okitegeera nti buli muntu asobola followinga jjaka promoter asobola otegeera nti nno kituufu ono gaayi bintu byakola biriki biriyo naye ate nekyanyamba n'ekirala ate nzija nsinkana era gaayi omu sanga ditacha esakalaman era obadde ondaba musinkana tusanga esalama road awo kasujja wakubya mugamba maanyi Galaxy y'ensumbuwa biki abayimbi baitaga nnyo Galaxy nga ntandika ngamba tofaayo
buli Sunday soleeta ofunako omutema weeguti nga ntandika ate nga abaana bagyetaaga nakulaba nnyo Galaxy abaana kati nga ntandika okupostinga status nga ndi ku Galaxy kati gane kireka ginava nga abaana balampostinga bagamba omusajja afuuse kitova mukozi wa Galaxy anti nga buli every Sunday buli wengendayo efaani nkolaki nkuba ate nga mbanga agenza okukola nga nanyamba naye natyankaluubiriza okitegeera naye nampa connection eyo nampa akasima okitegeera nentandikira awo mpolampola naye kyaleetera obuzibu ate mabegakawo njja nkozesa app obubi tuukayo tojja tuuka nze nali manyi olina mukozi wa Galaxy oba mwabeera studio mwabaleetera ba Nimrod bukyayi nedda omuntu oba olina kyomwagalako ogonda newagamba kusiimuula era osiimuula lwansonga oba olina kyogoba oba olina ekyoto kyogoba tofa kibakozesa wabula fokasinga ku ekyo kyokolaki kyogoba TikTok eyingira ddi ate mu bwongo obwo TikTok oyingira mu COVID alina akasimu kangawo kaali ka aitero nga nzizeko kwaba nabeere wakyali wange oyo nnemererwamuko nzire ewaka wa Steve Faze ekireka fenadde ewaka nga oyo kyali wange takyasobola nga ndaba kituufu ki tugenda kuba tusira neŋŋamba Steve Faze ono tiyangoba kankole eki kankwate ekkubo nze nkole ki soke nzireyoko nga nkwate ekkubo nga nzirayo nalina essimu yange awo nga nteekamu TikTok sibitegeera bulungi nga nateeka mu TikTok nga ntandika okukola challenge awo nga sibimanyi waliwo kagayi nga nkafollowinga nnyo nga kayigiriza okukola ki ngeri gy'obikolamu sinyankera naye katera nnyo okulagirira TikTok nkerabidde erinnya wagwe ntera olaba abikolakola ntera olaba Simple Killer waliwo alagirira naga ateeka ekifaananyi bwotyo oba yagateeka background bwotyo wekitegeera oba yakukola green screen gayo omwerabidde naye nga kwali ku TikTok okwo nga nkola challenge nga sibitegeera kati wenagirira nnyo nga COVID awo natera TikTok yanendi gayi nangamba wegayi gunayimba nangamba olaba akawunti okula wenatandika content bwati soka nsabula Stuart what direction into ina kuvuma aje ulira ntandika nsabula Stuart Brown takulinako yadde lutalo wamatukeri nze namukuba bino video zinalikola cyali nali zali zifunanga viewers 2 onamukuba video negenda mu kasanvu iye erinyo egenze mu mutwalo Stuart yampa chance ajja commentinga ku video ye nga situkira mu comment yanga nawo mukuba ngerinya nze nkulaba nga mfilizingira kwegamba ngo manyi nti kituwe kiba ne vibe wote ka video ne kuwa vibe nawo damu vibe ekituma okuddamu anko kwe bange kuyita manyi buloba mu kamera wanene kamera ewaga nebali bawolola abelima jajjo kikuba okikuba mutugambire ko nga nteeka nenga ndaba kitufu banvuma nga ngumira ebivumo badde manyi byote wabirabanga nabira kitufu ntijaka kito jukira jibakuisangamu eggaali nayo noga egga yangubye kibampisangamu eggaali bali banvuma nnyo amannyo tugenda kugulira amannyo biki nenga gwolemezaamu bulemezi kyannumanga nnyo kyo baakivumanga okitegeera kituufu kyankubye ngali abawendwa Stuart oba abawagizi manyo batimu abawagizi buli omu alina abawagizi bente jange ejjaka nyina abawagizi buli omu alina abawagizi okitegeera nti waliwo abagamba wano okoze ensobi waliwo abagamba nti wano oterezezza bawaga buwazi okitegeera ate baita n'abantu abalaba video zaffe ne batuwaga nga tukoze ensobi batukozesa nawo mistake balekeraawo muli baana bato gwe batomanyi nti okoze ensobi balekeraawo kyogamba jjaka nsobola okuveneka gwa mu kyoto inoga hasoda ngambye ngwe muto inogwa kisinzira ekintu kiba kyongambye kiba kisoboka nze omuntu eyangamba okukola kino ekintu nalina essimu yange nga ndaba wentekako wali data ndaba wenteka wali video ate nga mbala essaawa okubye Stuart omuvuddeko okubye Stuart nzija mpanika kati lango kati wayo balinayo ekivulu bamuto balinayo ekivulu bajja bawanikanga balinayo ekivulu nga nkuba video yabamuto ngamba tebajjuza kati Stuart kati ngalango mukunja atase yapostinga ka video ndaba kutembulinga obukalu nengamba we bali kube mukunja atase bali yabo bana banene tebajjuza ne wabaddeyo video naye kikolaki ekiwani kati lango ajjagwa mu biza inajja mu comment section nawe tegeko bo bita byangu naye nga musitukiramu naye nga nfuna omulala nga Stuart nkolaki
muvaako nga ninga ninye ddala mpola nakuba gundi oyo nakuba lango video zalinga 5 andaba nayo biweddemu vibe manye ekintu buli wekiremerako ennyo kigwamu vibe takwanukula oba nga akwanukula nga nzijikira ayanyanyukiranga mu comment banze comment jibanyo respect omuntu anyanyukira mu comment badalanga nze muno watonkoledde video oba onkubye kasanvuzo nti account yo gyonkubidemu ye yaddala nze gyensitukiramu yennyini nga nkubira mu account yo yennyini nga muplying nga muda mu video okitegeera tulinnye tuvaayo kati nzira ku kididi waliwo byali yankola naye nga mukuba jakukola ki osobola otubuulirako oba oli awo neyedda yase olina okuwa abayimbi respect anti no Uganda tugambako ne batugamba ndi promoter waliwo bayitayo si Luwero Mitiyana nali nfunyeyo omugaga nangamba mbaganya kayimba kakidinga kakakuba sente nyina ngenda bandingirira omugaga gamba buli mwezi tegeka omuyimbi okitegeera kati nze nga mfunayo ampita nga ngendayo nga nsula nangamba kidirize mumanyi kyaliwa nkwana nali musinkananga kusanga nkola bundi wali eryazo simanyi gwamayo simanyi biki nga twebongako biki kati nga ne namba yenkola ki akanamba nkaina nga bwe nyine enamba tisokuya nenga omwanasoda njagala kinene nga mukubira mugamba maanyi waliwo waneeno nga ngamba kakadde kamu kitundu eyo wala biki mugamba maanyi kiriwo ekinewo ekiti omugagga oli nga asasulako sente okuva mu kyalo jukira abasajja bwe mu byalo sente bazikola ki bazijja mu kutuuyana naye abayagala ziteekemu akole ki afunemu kati nzinga nesiza nze avudde e Kampala omusajja nga asooka ampaako emitwalo gya 5 kati ku 5 kididi nangamba gwe kyogenda okukola ogenda sooka ompeeko emitwalo 3 osigazeeko emitwalo aga ziri endala nkoze nga buloka okitegeera naye nga nali sibidiringiramu nnyo ebyo nze kati nga mugamba okay omusajja nga ampa sente nga muwati naye obuzibu bwe nakola omusajja tiyampa receipt nga manyi kyali ng'omanyi nti nno ampa 2 nange atutteko nange ntutteko nga tuli ba one love nga tukola ki nga tukkiriziganya olunaku oba mutimba balanga jukira abantu bomu byalo bakambwe kati nga omusajja ampita nali nasimbula na kididi ngende naye mu motoka ye omusajja ampita ngamba story ekigamba mushoya yali mugamba langa kati ekyasinga okuneewuunyisa yagaana okuba drop sikana kididi mugamba maanyi abasajja bagala drop bakakase omusajja nga agaana okuba ki agaana okuba drop ngamba mutima gutandika okukola ki okubuuka omusajja ngamba drop eyo mugamba omusajja yakoze eki mutalina budde naye langa omusajja nga alanga ekitegeera ate kididi yalinga omunene omusajja nga alanga kati nze embeera eno kati olunaku lutuuka lwenyinyini olwasho okubira kididi tati yakwata simu mukubira esimu nga teriiko simanyi wamusinkana teramusanga okujja live olusi musanga enyonyo ku round nga nkwata ku mutwe ngamba bannange kaweddemu omusajja nga nkubira mugamba tujja kididi yasamba okukwata esimu nangamba omusajja mugamba weze balance emotoka natesobola tuukawa tesobola tuuka eyo tupangise wano emotoka omusajja nga nkoze ntya ngamba oyinza era okumpisa omusajja kati nange kyenakola simu nga njijjako nga tegeera nti omusajja ampise ku ki giwunye nawulira nga atandise zinaga nembako gwe ngamba nangamba asewati yakubira dop tolina receipt tonja kyoyinza kakasa abantu banaye kuvolo kati omusajja nga naye anzija shonga ebaawo omusajja amononera ebintu omusajja tiyajja kuyimba omusajja alanze omusajja nanzijako business kubanga buli mwezi naye nina otwalayangayo omuyimbi yali anesiza kuvoola obusungu nenkola ki nenfuba obusungu bwoyo gaayi nengamba gaayo naye kiki nentandika omukubira nange app nga mukuba ku app ekitegeera nga mukubira ku TikTok naye yali yaye mukosa naye nga mukuba naye nga ntyamu kubanga bangamba tujayina abayaye bangi era nga sisesembereza nnyo aba ng'otya nti alina eggaali saayo nagikosa kubanga nzijukirako basibako bandi molodi avaayo n'agamba biki temukwa luyimba lwange biki okitegeera nawe yali yakangakanga ate oluyimba lwalukuba ku Galaxy waliwuddeko oluyimba lwa kididi ku Galaxy oba oliza Galaxy yayokya abasajja era tebayinza mukuba era omukozi wa Galaxy omunaku oluyimba lwa kididi bamusiba oba bamugoba nsonga ki tebasobola kuba oluyimba lwa kididi ku Galaxy walayi agende yeetonde paka nga yeetonze tava nga video kwetonda nga naawe otandikirawo battula ntandikirawo kati ensobi gye nakola bajja batwala akawunti yange simanya ni yagiripooti era yasooka
nali nsabirako bakiridi baani nga bagitwala ngamba nsooka nsirikamu ngamba ki kyenzizaako nzigulawo akawunti endala nga ndaba ntandika mbanga asabula naye era ndaba wensabula mani tiktok etuka ekitala nemanyira eddoboozi nga ndaba era nfunafuna waniga follow sikola ki siina nga ntandika njiriba mpola era nzijukira nakunyumizaako nga tiktok yange maanyi bakoze eki bagitutte nga nsabula naye nti nakola ensobi kusabula vidiyo emu wayo omuwala gwe nali kale njagala kino kyo sinza kyera niba nfudde waliwo kadama gwe wali okuula nali simukuula nali mwagala kadama jaka buno buzannyo bwo asi buzannyo bwange kadama si kadama omwala kadama nze nimbye wali okuula nali simukuula wali omwagala mullo nali mwagala mullo nekyo ekyaleeta obuzibu tandika kunefumbiramu like webityo bimanyi ebintu by'abakazi omuntu atali mu ggwanga akwefumbiramu ati ali bweru wa ggwanga aliye mistake gye yakola kale enenyiza nnyo yankosa nenva nengamba kankose tiktok yange eno nkubayo vidiyo emu naye tekikubye naye obusungu kamumalire ku tiktok kubanga naye yanzija ku tiktok okitegeera okuntegeera nemukuba vidiyo ate jiga nali nga vidiyo zange tezitambula nemukuba vidiyo netambula nendaba abantu nga bagicomplainingeko vidiyo nerinnya negenda mitwalo nga 5 viewers ningamba kino kiri too much nenzamu nemukuba eyokubiri omuntu omu yetakunyega tanyega okitegeera yali anyega naye nga akawunti ye si yamaanyi naye nga nayanziriza omuliro okitegeera nga nemukuba vidiyo eyokubiri nayo ningamba kino kisusse nga ndaba basinga oyomba basoga kubanga nakozesaamu olulimi olwo nengamba nti no ono omusimanyi omusoga yakoze ekibi okitegeera musoga musoga nemusabula nawe nga abasoga nabo bantabukidde nengamba na fyaka nfunye content kamboki nenkwata kirindi naye nakolera mistake mukama era nsonyi naye yo kyamukaawo nenkola mistake okukola like okuvuma abasoga ate nengattamu nekyabazinga nakolamu ka mistake nange nakalaba kubanga omuwala oyo sijja mwerabira onaposinga vidiyo eyo ajja mu kabokisi kange nangamba Jack ebirala byonna obikoze naye kyabazinga mwesonyi eyo vidiyo gidiliting eyo nengamba tekisoboka vidiyo nenjiteekayo vidiyo netabuka vidiyo nerinnya okitegeera nendaba nga kisuse kiri too much nga buli omu alikogerako eyo ensonga nengamba kati nyenjagala ogidilitinga naye nga ndaba nalabanga gwe yayagala olemezaamu obudde obwo okulemezaamu nanti nalinemezaamu nayagala ogidilitinga eyo vidiyo omwala kubanga yaŋŋamba kati nalemezaamu banvuma nnyo nengamba naye kiki awo nenvuma nnyo okitegeera kati awo nebatandika okunnoonya bana batandika okugamba ono yaani era bateekako akasente okitegeera kati waliwo bino binasooka okukola nti bino binali simple okitegeera nze nali njala kubuzaawo ki babuzaabuza nzijewo obujulizi nveku nesonyiwa eyo content muveeko kubanga nali nange ndaba kituufu nkoze ki ogenze waggulu ogenze wala era nenkuyasiko nemugamba maanyi njakola kino na kino maanyi kino nakoze mistake naye njala tukikole ki tukijjewo nembanga akikola naye nate nakigenda viral nangamba alekera obeera ku tiktok nekigenda viral wala kituufu omusajja bakoze ki amukuti kati ate nenzira era nakomawo nenewaana okitegeera ate kunsobi nenziza kwegamba apu nga wenkugamba nti ewaga kati nali manyi nti wenkomawo ate kiri too much nti buli omu agenda noonya Jack Promoter nga bamanyi content nawe wawaga nakomawo ate nayongezaako bongereza kwegamba bano nabo ne batandika okugamba ekitegeeza bano babadde muki badde mu katemba no ne batandika okunoonya ebya serious natandika okunoonya ebya serious alaba ku TikTok nga bayomba omunava mutateka akakadde kalamba avuma ate ebyobuwangu bateka akakadde waliwo n'omulaguzi gwe nalaba eŋŋamba enye ensaasi singa nafadda nekyaleka mukama atyangu omwana kyali gasitudde n'abasamiza ebusoga kati nali nakyali wange yali awo kiruddu obandu wange omwayo yagamba nti atandika akadde nali nakyali wange mulwadde nengenda ndaba omulwadde ekirudde awo
era nayita nako chaliwa alinga kale yena alinga lwatandika okukolega tulinga baluganda atalinga manager bichi bamuta Doni MC gunase naye akitegeera akitegeera era namuyitako naawe nga ngenda mu ddwaliro akitegeera ne muyitako ne mugamba nakyali wange ki mulwadde naye kangende mulabe omuntu omu ankubira essimu aŋŋamba twagala tulaba munaku zino kikuba nnyo ku TikTok twagala akalango kakuba kulanga by'amasannyalaze okitegeera kulanga by'amasannyalaze ne mugamba nkyali kiruddu neerinda kokola ekigenda kukubira kumbe neeragiridde wenkola ki wendi kati mba twakaluki bali bagenda kyusa kyali wamuza ku kitanda ekirala ekiruddu kyusa kaluki antwale bamutwale oli bakozesa abasirikale b'ekyo bagamba tokakwatako soko eki nga bate bannange eki ng'ali muleeya ndogira nga bati kituufu basirikale ngamba balejjayo lifa mbutu olina omusango biki okitegeeza nategeerawo nti ki kalabaaye yasaakaana banteeka ku booda banzijyawo ekiruddu banteeka ku booda basooka bantuusa ku poliisi eri bakwata ebya serious nga si tricks byali bya serious muganda wange nga banteeka wali awo kapoliisi kali awo bakayita ku amu wenatuukawo nga nkubira Doni ono yennyini nga mugamba maanyi bankoze eki ngamba bakukutte budde eki mugamba bankute saawa no zirimu emu ng'amaanyi saawa zino osobola kujja naye ku makya ngenda kera gwe confirming nga wooli era nga buli bubanziza kati tuukaawo kugunja waliwo enkaayana okitegeera omusango bagulipootinga nendowooza biri awo biri aganaga okitegeera kati nga bavuga direct banzijjako akapoliisi bantwala ku CPS tutuuka eyo kwegamba abalinga bakoze fake reference ekitegeero kunkwatirako ntuuka eyo ku poliisi ate omusango bagugulawo direct ku CPS obudde obwo bwennyini kwansonga waliwo bawaaba kesi yali ekoze eki yali ebuze ne dates bawaaba kubanga natuuka nensanyuka ku mutwe nga kitegeeza bagenda kuntu naye abasajja nga bamanyi nti musajja baava naggulu bali muleeya bantwala ku CPS era tuddawo mu office twenyiganyiga nayingira ekomera saawa zalinga 3 ekitegeera nga abasika bandandika obulemu biki bangamba ate nga jjukira etteeka telinajja mu nkola ereteeka like computer misuse omusika agamba kale tumuteekeyo banzijjako statement nono ankute nga wandika statement bakomplena baaliwo nga babiri kumbe komplena omutuufu ali bweru ekitegeera bano bakola nga bakomplena e Uganda ekitegeera ndinako tubuze Doni amaanyi ogajjawo okubeera manager n'okuyamba ono omuntu yali avuma eggwanga okuyamba kuva dda ze nali nyina ekintu kyeneeteekamu nga nze nina kyensaba Katonda nti waba mpaddeko akasente njagala nnyo okuyamba abantu ababonaabona okitegeera era ensonga lwaki nnyamba saali musiraamu ne kati bampita nze Ibrahim nali Jose wenafukira Ibrahim wewano nti wetugenda kuba nagenda nga ne mu muzigiti osanga musajja alina emmotoka ye ng'enyirira n'agamba bajjama muddawa mbatwaleko kitegeera ninga kati nina kubeera musiraamu obusiraamu buyamba nga wetugenda ku kya kino maama gyasabira omuntu akuyitako n'emmotoka n'akola ki n'agenda nga nakukituuta akolabe nga wooli ng'owaayo ekirabo enaavuga n'agenda naye nono avuma tribe like ali tribalistic era n'omuyimiriramu n'ogaa kamuyambe mubeereremu namuyimiriramu olw'ensonga zimukola yayitamanyi kikyakola kubanga ze namusisinkanako ng'omuntu ne mugamba nali munyiivu namusanga ku live ng'asabula nekwata ku ttama ne bu video mbuyina n'asabula bisiranye nagawa bikisaba singa biki nga kaziza sina kuvuma ono tugenda beera abasiru ze ne musanga ng'omuntu ne mugamba lekera okusabula n'angamba kale teyapowa n'addamu n'asabula ne ngamba oyo mutadde kati we yankubira nga bamukutte ne ngamba nedda kandabe ani amukutte ate ensonga ki kutuuka ku poliisi baaba nga kitabuse yaliyo omusirikale yava naggulu headquarters big up kubanga ye yatulaga nti buli kimu akisobola yalaga nti asobola okusiba jjaaka oba okumuta statement nga yagyekolera ebudde obwo kati ate nga yalina reference nga ye complainer yatusanga akaseera akazibu nga ye buli kimu yabimala nga ne bali abali ku CPS nga bamuwuliriza nga buli kimu
kyayogera bakikkiriza. Ate nange nensanga akaseera kazibu nti ku CPS abasirikale buli yali mu office yenna nalina okuteekako stamp gyakafulume nga musoga. Okitegeera? Ate baavuma kati nga buli musirikale agamba mpa foiro yoyo boy ze mulage nti abasoga bavumye tebasaaga. Nengamba Jack omanyi kati lubaze. Mba nkyayogera binyo bisikale n'agamba oyo yakwata Jack sida kumwogera amannya ge kuba naye ku app abeerako ate musirise teyeeraga ali mu myaka ndowooza 24-25 tosobola muwa kyayina eyenaggulu kozi ngoma zimutambulirako nnyo. Kati omusirikale ng'agamba sigwe doniye musigwe tukunoonya naawe g'omanyi ono boyi waali naye toyagala kwogera soka ne banzijamu engatto si kunkanga byali byaddala ne banzijamu engatto nendabanga ngenda kyova mugamba afaana ensaba mpe okusimu yonkubira omuntu ajja omoloka gyenzi naye wabweru kubanga ngirese wabi nagamba kale nenyigamu ngenda otaka kutunga enamba yagisevinga nagamba okubirani okubira waki emugamba nti munsibye okitegeera nanzijako esimu ye nenkubira ku yange nemugamba ndi wano bankutte songa bweki naye ankutte ye gundi yali mu civilian nenjoga erinnya limu naye yamutegeera awo kati ze ne basangulawo ekyange nga tebakyansibye tudda ku nsanga yazajjaaka kati olwo abasirikale nga bakambwe ofisi yonna ng'eswakidde oli akola mu kamera najja agaba footage naye najja bonna balina amayinja bonna nga baagala gundi ya Jack. Tuba tukyali awo waliwo essimu yava ekamuli bw'oba yali obeero C5 oba biki n'agamba omwana gwe mukutte mumuleete ebugembe mu lubiri yeetonde. Nenga kati biwanvu yono bagenda mukola ngenda okola Jack mulema sobola kusaavinga komera okujjako abantu okumukozesa nga ebaagala mu nda eyo era banyamba nnyo bampuliriza nti nga bamujja mu sheero ku makya tebaddamu kumuzaayo paka sawa za kumota sawa zaali 10 tebaddamu kumuyingizaayo buli kimu nga tumala naye ng'ali awo bampuliriza tebamuzaayo. Kati ne mbagamba temutwala mwana kamuli tolera mpala nange ze nga tabakakasa kituufu oba ndi musoga kubanze ndi musoga ate nga obusoga muliddemu olukwe ndi mukulwanira omuntu ate aveeyo abadde avuma abasoga nengamba nedda waaba abaddeyo bamukozesa ajja kivaako ne kati awo nebasoka ne bajja mu muliro mba ndi awo ababukedde nga bayingirawo baba TV neyingirawo kati olwo nga bagamba leka tukikole live yeetonde ensi yonna emanyi nti yeetonze nemagamba nedda ate awo temuteeka musajja mu mawulire mpozi tufune essimu ate manyi kye yali ayagala okuvuma yali ayagala linnya lwaki tewamuleka ne bamuteeka ali siyinza muteekamu kubanga nze nali mbaddeko mu kkomera yali wiiki emu n'ennaku 2 nendiwulira kyeki nga siyinza kukkiriza era namugamba ku makya kyoboma namugamba nga mutwa nemugamba confirm nga buli wamuwolaga wonna ngenda kujjayo ku makya nekola ne video nga ngamba ku makya tugabana ebintu bibiri omusibe oba okulwanagana ne banyama ne bampa omusibe wange bagalwana police ali nina okulwanagana namukutte nga ndagala kutegeera complain omutuufu yaliwa ne complain yali bweru okitegeera n'ateekawo brother we bwe byasukka ne biyingiramu kati omusirikale nga ye complainant okitegeera katala nga tulina kuyimirira ku nsonga 2 okuteekamu akasente oba okuteekamu koolo nga buli omu alina kola koolo akole koolo yes okitegeera kati nga tulina kola bukozi koolo ze zirina okukola era abaganda kyenyinza obbagamba nti ebiseera ebisinga ne oba olina akasente naye nga tumanyi oyinza kata connection yesinga tuba tuli awo ne bagamba bamuwadde bondi omweyimirira ne bambuza oyo national id ne mbagamba sina nina permit nenjiwaayo ne basaba akasente nenkawaayo ne baddamu ne basaba nenkawaayo ne baddamu ne basaba nenkawaayo kati awo nenjabika ne bagamba omusibe asooka akiri asasule emitwalo 6 mugundi mwazatudde beetaga okusimbula mu office mwasiibye ne mutegera ku line y'emitwalo 6 n'abawako emitwalo 3 naye n'asigazaamu 2 kati bwe nasayininga nakolekayo nakomawo naawe twajja babiri kati ekyaleeta obuzibu ate omuntu alina okuwonako stamp onaafulume nga musoga nagamba ono mutawa kimutegeera bulungi mumute oli awo omusirikale yava ennaku nagamba tumute
tuyogeddemu nga tagenda kuddamu kati olwo nga naye afunye koolo okuva bonna baali bakulu naye manyi balina engeri gyebamu ebitiibwa byabwe ne bagamba leka tumute ne bakola ne tugamba kati Jack weetonde n'afukamira yali tayagala kujja mu mukono ogwo era waaliwo olutalo lw'amaanyi kati okugujjayo nga bagala kumuzzaamu bamugamba jjayo omukono ensi emanye nti oli mulema awo n'agaana nagamba kati tumuzzeemu nange ne ngamba mumuteekeyo sirina kyakola kuba agaanye okujjayo omukono tewabba wafuna accident lwaki oba ogukweka awo n'ajjayo omukono era simu zaali bbiri ezakwata vidiyo simu eyange gitwateekamu akawunti yono kubanga ye yali nkwata ebiseera ebyo nga bagikutte n'ey'omusirikale yava enaggulu era feffekka abakkirizibwa okukwata ku vidiyo eza Jack nga yeetonda buli kimu omusirikale n'amaana ne bamugamba oddamu kukola vidiyo nange osabula abasoga naye mugamba genda okole vidiyo nga ziwaana busoga era muganda wange olava ku poliisi yatuukira mu challenge z'abasoga n'azituulamu ekitegeera atandika obbawaana paka ne leero wankubadde abamusiba mativu ku mitima gyabwe naye nze ng'omuntu namatira bamanyi bamukwata tesinza yamukwata ate ne maana emulaga nti fe babadde avo batatega tulina okumuggyayo ekitegeera nanyiga olw'ensonga nti yatuva tutegeera kwana mu etaano naye ffe tumanyi ejjaffe naye tamanyi gye gyategeera kwemeka ekitegeera awo nenguma muli bulungi mwina ana mu etaano netamanyi okitegeera kwemeka muganda tokubya nnyo sikuba nnyo kati awo engambira abasoga bonna abaali bazimbye emitima mukakkane batumanyi ejjaffe ana mu egyo Jack abantu abo emmeme yamenyeka ogenda bakolera kyo bazza kiki obasuubiza okubakolera naddala abasoga kyensuubiza bambi nze nga nze okunsonyiwa nti tubeera n'okusonyiwa ku mutima ebiseera ebisinga bantu bangi abakoze ensobi awo ku app nga tebavangayo kwetonda ekitegeera naye nze nava ne neetonda sikoze vidiyo emu oba bbiri naye abantu abamu bakyaganya okukolaki emitima gyabwe gikyaganya okukolaki okunsonyiwa nze kyemmanyi nga nze Jack nga nkyali ku app emitima omanyi tosobola kukakasa abantu 100 mulundi gumu n'oba onoonya akalulu olina soka kakasa kuliwa kusaidi n'olyoka okakasa omulala ashiwala ensi gy'otuwa nti togenda kuddamu bintu bye kuvumavuma bantu sigenda kuddamu vuma abantu baye content gwe weesiga wagambe toli muyimbi tosobola zina tosobola kukola ki apo togenda givaako apo gyokwendi naye saawa zino eno nga nze Jack kikyovula ndi nakyusaamu neŋŋamba nti kanesonyiwe abantu everything kankole ebikwata ku bulamu bwange these video zembadde nkobadde gyozirabanga mulimu nezikaaba nkulaga embeera gyempitamu nga nze Jack tino nategeera nti ndi mulema tekirivaawo netegeera obulema bwange kikyokwaki era nze kenyinyi enkwata ekkubo nti nno saawa zino nga wembaddeko nti nno nga nsonda akasente akatono so ogenda ogula omukono oguli atikisho tegeera naye mbadde ndo okubuuza nti sente wali osonda zaali nekati nkyazisonda jase zigenda ogula omukono oba okubaako kentandika nga nze Jack akaki akatono okitegeera manager akuwa amagezi ago wamuwa amagezi agula omukono amagezi g'omukono gaalikoze malungi kuba yeetaaga okukola emirimu nga gyetaagisa emikono ebiri naye ne maana nemugamba akatono k'oba olina kasobola okufuna ekinene okitegeera osobola okuva ku 0 n'otuuka wootuuse osobola okufuna emitwalo 6 nejjuka omutwalo gumu mu kitundu buli lunaku ate nga tokutteemu okitegeera nenjagala muyingizeemu ekyo kati ekyo ky'omukono kiri wakati wange n'endowooza ye wagamba nti kangende n'omukono kiri beta naye nga lwaki tubesinze ku mukono okusinga asooka afuna omukono ebisigadde bijja kujja kati gwa mumanaging kisoka ndio katagenda gwa managing nga TikTok muyimbi promoter obanga omuntu goyamba obuyambi simu managing nga TikTok aba promoter wabula okusinga ddala mbeera ye yentuusa awo okubeera nti Jack yeetaaga kino woba oli awo ng'akuba akasimu mwana doni omanyi siinaamu kino nenkwata nenkimuwa era ebbanga lyeyamala ng'agenda ku poliisi okweripotinga lyonna nesente esajja y'essimu ng'eremeddeyo
byonna byali bituula mu nze nina okukola ewange abakazi mbakoleko ne Jack mukoleko. Olina bameka haji? Nina abakazi 2 aki nina 2 ate nga gye bujja okyayongerako? Kyayongerako obudde. Alhamdulillah. Amin. Jack, abalabi abakulaba ekyoyinza obbasaba? Abalabi kyenyinza obbasaba Jack takyali oli Jack yakyuka nti kubanga edda abantu benali ntambulirangamu tebampanga advice erudda nnungi okitegeera era nevuma nnyo n'omuntu eyampanga advice nangamba kola yo content yadde alina wantuusizaako naye ate ankabiza ku maziga ebya serious andabiza bingi ate andeetedde osanga mukama buli kimu alina engeri gyakireetamu tinno singa ndowooza sakola konti salifunye mikwano gimiriki gye nnyina tinno nfunye advice nningi nfunye abampabula ne bagamba kino toddamu kikola kino kikole okitegeera nfunye n'abanyamba era nga n'abatanyamba baki weebali maama ebintu bino bibadde ovuma nga badde abiraba wali abalina amasimu eyo era bakubyakoko n'essimu ne mbagamba jasikona content kinga ovuma ebigambo ebinene ekitegeera balabanga baweewe nti mwe muli bakyalo mama era bankwata like namukubira nvuddeyo kubanga nze abantu abanyambye sirina kuno abaganda bange abasinga bato abantu abanyambye balinga baganda bange basanze ki Kampala okitegeera nti nono Doni yafukanga muganda wange ate nga akolaki nti ninayo n'abantu nabo balinga baganda bange akitegeera kati embeera gye mbadde ntambulirangamu nti Jack mama wange ye gyali kituufu naye tiyesobola bulungi okitegeera nti ate ali wa stepfather singa nti abadde mu taata wange oli bwoba biki okitegeera kwegamba embeera gye mbadde ntambulirangamu ebadde nga bwetyo just kyensaba abandaba okunsonyiwa bwe yanaalaba nga musoga ndi sorry kinakola nkiddamu ti ndi sorry tolida kuyiramu sijja kuddamu simanyi kyogera mu lusoga muganda nja okunkubya emigo maneje gyokamu lusoga njadde omuyigiriza ate era sina njala musitule nze kennyini nganze mutwale lusoga agende yetondera awasaanidde ekinaaba kyetaagisiza nga baganya okumatira okitegeera era kuba nti waliyo abantu abatandise okuleeta amasimu nga batiisatiisa nga bagamba balooya baagala agende jinja bamwoke ebipiira baganda bange balooya nalalo bagamba mulimu gwe mwasoma simu obi naye muliko muli ku bantu bakyama ojja kubeera looya otuuka abantu bikusobere n'obwalooya bwo looya talagira kwokya muntu bipiira bamukangakanga odiyo tuzirina zonna enamba tuzirina mbagamba mbu ashakama yabatuma ashakama nenda okuba Dubai yoli oba oliwa akasente kayamba mu kiseera ekituufu ayirwe katayambira kyokka kyenyinza omugamba sente ze waaba yakikola awulire ebigambo bino sente ziyamba naye waliwo otuka ne zigaana okukuyamba abangawo nawamwetondera mu lujjudde kuba naye yamuyisaamuko eggaali yavaayo yetonda na buli musoga era mu bantu byasooka okwetonda yasookanga kuyita ashakama mu vidiyo gye ziri agenda acekinge ngagamba ashakama tusasuwa kyabazinga Doni MC abasoga bonna King wa Bobby bonna nga abeetondera bamanya abanene ku app okitegeera naye bw'aba abadde ayagala nti agenda amwetondere nga ye kisoboka naye lwakuba ali wala naye ali mwetondedde naye bw'aba asobola nga bwalaza amaanyi gabalooya nti abalina akwate ennyonyi ajja ono omwana amwetondere ng'afukamidde nga kamera weeziri tetukinaako buzibu zena ndi musoga abasoga ndi musoga IT kirungi ate kuyira ku muntu yakola nsobi yeetonda okitegeera yeetonze ate mumulemeire ku kati tebadde kiraga sense mwe baavumye n'abaire avuma ate kabiri ate mumale mumwire kwate mwena musabule kati waba tewali njawulo baaba ate ko bagambye ku maye abasoga mulina okigamba abasoga nseete mwisa kirala ati nze ndogeire mazima nga nze omusoga ate mukola ebintu bijja kuba weebuula okitegeera kubaire mukumi ekitiibwa kimwe ku app ate muviireyo mujja kuyita muntu kasaawa zino muganda wange webukya Jack nga afunye obuzibu ng'ate ayina audio ezo z'ayina ezabalooya ba ashakama abokya ebipiira si yabasse taba musoga kati bagamba omuganda yavuma abasoga ne batta omuganda kiba kifaananyi kirungi Jack abantu bawe address tuvewa
abaagala okufuna bakufuna batya naddala ab'ebipiira n'abayamba abayamba bo kyenyinza obbagamba enamba erizizo 7 56 6 379 kati n'abagala okusinkana Jack Promoter kubanga abamu bagamba nti simbu nyina omukono nti ebiseera ebisinga nyina abashootinga video nti no okyusa boti kamera kireeta kirala okitegeera okyusa nenereeta kirala okitegeera naye kyensobola bagamba Jack Promoter ate tekirivaawo bbanga lyonna nti nakkiriza nti ndi mulema ebisinga mu kimu nenkibalaga obulema bwange nkolaki nemubalaga we buli naye abatakkiriza kyekyo abaagala oba promotinga nabo osobola obbayita ne bajja kuba weyita promoter sayita ndi promoters osobola obayita abagala music promotion buli kintu nobayita muneki bajja ne bakufana basobola okunsa abo bo balagirira ku social media kubanga abayimbi bategeera nnyo media tolina basomera namba kyogenda ku Facebook page ya Jack Promoter oba Instagram zonna ziba active buli kanaku manager ne akatale katuve wano akatale ke kampozi nyongero gamba bavuka bonna abasigaddeyo balina okweyisa obulungi kisookera ddala wabula weeyisa obulungi ensi ekugondera nenjagala obbagamba nti abavuka bangi baleero nga tebalina mirimu naye nze nyina obulimu obumu bwenkolakolako nga nze mwefunamu 10 nti ngaawo pikipiki bwa looni nenjikuwa nga nungi n'ovuga n'ofunamu naye like tojja ogamba dooni emusereka ngenda mu pikipiki mbule nayo temuli turaka kyenyinza obbagamba naye nze nkufuna nze nsobola okuwaaba abantu bonna nenkola ki nojja nompa pikipiki yange mu bulungi so abali eyo baganda bange wetaaga okukola oba oyagala ya looni bakuvuga buli lunaku so ojja nitugaa nenkuwa pikipiki nokola ki novuga mpozi n'ekirala nkola mu byakulya nabo kiosks abali bayiseko emunyonyo awo nga ku Dembe supermarket wali aka kiosk kali awo kanene nnyo tutunda chips chicken goat's meat era tubaliisa mwenna tuliisa abantu bangi nnyo era oba oli eyo ng'oba olina mukolo gwo walagadde okufuna ku chips ennungi abantu balye enkoko ennungi abantu balye embuzi ennungi abantu balye bayi ennungi otukubirako 0708 57 8 11 oba otufunye bulungi nnyo nga tukukolera zino ensonga naye ekyensembayo bagamba omunaku kwekolera ate self service teri kweseera teweeseera olaba nga oyitawo pika kolera ddala kitegedde muganda wange so byebyo ebyange tweyanziza nnyo manager ne ssente z'akalango ojja kujja abantu bajjukize ng'entaka era tulange nga buli kanaku abantu bajje bafuna emirimu bitambule balabala baganda baffe abatambudde naffe okuva gye twatandikidde tubagaliza birungi bye tuli mu bbinu lya Christmas manager ensonga azoogedde enamba gikwadde osobola ogikwatako ensonga nezitambula bulungi abakya bbeeyi batunda naawe osobola ogenda n'otundirako aba Elshadai batambuza akasente ensonga zajjaaka muziwulidde amanyi omwanasoda abba abadde ku kamera mukama batukuumire xpotv to the world.